bwe tutunuulira trend eriwo oba okusinziira ku ndowooza z'abannaffe abali mu buyinza naddala abo ababuluddemu okwetooloola Africa, kirabika kaakati ekiriwo kweremeza mu buyinza. Wabula nti gwe Munnayuganda mpuliriza oba n'abantu abalala bonna mu nsi gye bali mu Africa, ekizibu ekiriwo nti akakiiko k'amawanga amagatte UN oba International Community ne bwetunuulira ebintu bino bajja kubyogerako, amawulire gakube, BBC eyogere, CNN, naye mpaawo kiri awo kye bayinza kukolawo kukyusa situation okuleka gwe munnansi nga gwe alemeddeko. Naye ate mu kulemerako waliwo kye bayita persistence, nti bano ba dictators oba abo abagezaako okweremeza mu buyinza nga bannansi babakooye bakimanyi nti kasita bakwata amagye ne bagayibwa ku kkubo ne batta abantu be basseeyo okwo, kiba kitegeeza nti era okwekalakasa kujja kubeerawo ko wiikisi 2-3 bwe zityo kukome. Mu nsi ntono nnyo ze tuyinza okwogerako okwekalakasa gye kwali kubadde oba abantu ne bagamba ekimala ne balemerako paka gavumenti lwevaako. So nga ate era still bano bwe babeera boogera bye boogera bakulaga nti okwekalakasa, kubanga okwekalakasa kikuba kumenya mateeka. Tekuba kumenya mateeka, oyita kugamba nti waba wekalakasizza oba omenye mateeka. Nedda, oba tomenye mateeka kasitaba eba nga constitution oyo oba ensonga gye wekalakasizaako erambikirwa bulungi mu constitution nti semateeka babeera bamuliivudde, kiba kitegeeza kikkakatako okumuprotectinga. Singa babeera babbi akalulu, kikkakatako okubeera ng'oprotectinga victory obanga muclaiminga victory okusinziira ku ekyo, oba muclaiminga amazima, transparency mu kalulu. Ekyo semateeka kirambika bulungi nnyo. Ku sayidi eno ey'abo abeerebeza mu buyinza bagezaako okulaga nti okwekalakasa kivve, era nga babakakasa nti bwe mugezaako okwekalakasa tugenda kubatta, mujja kufiira bwereere, mujja kukola mutya. Kugamba bo beeremeza mu buyinza unconstitutional, ate gwe ne bagezaako kulaga nti gwe defending constitution, ate gwe akola ekiri unconstitutional, bwe bagezaako kubeera nga bakivungisaamu bwe batyo. Kale bangi nnyo oba tulabye abakulembeze bangi mu myaka emigiyise nakati mu myaka gino emitonotono gye tulimu ne mu mwaka guno gwennyini abeeremeza mu buyinza. Naye nga tutunaba kubeera nga munnange tulaba abo bonna wano mu Africa abeeremeza mu buyinza. Tusooke tugendeko mu ggwanga erya Tanzania. Omanyi Bannayuganda babadde batunuulira nnyo Tanzania, era nga bangi bagamba nti Abatanzania balina okubeera nga balemerako. So nga oba oliawo ensonga Abatanzania ensonga zaabwe yinza okuba za njawulumuuko ku za wano, era n'entambuza yaabwe ey'ebintu yinza okuba ya njawulumuuko oba oliawo kuyaba. Nekisooka jjukira nti yo Tanzania efugibwa bannansi ba Tanzania, era bannansi ba Tanzania nga beekalakasa nti bagamba nti foreign forces zayingiramu okubeera nga zeenajayizinga abantu aba bulijjo okubeera nga beekalakasa olw'ebigendererwa byabwe. Nga boolaba wano bakikola e Uganda, General Museveni agamba nti waliwo foreign forces ezigezako pika mu bantu ba wano omuliro beekalakase mbu babaaninga down eggwanga. In fact ye General Museveni agamba kwokya ggwanga, so nga ate ye eggwanga yalyokera ddala emyaka 5 ng'ali mu kwokya ggwanga, ne factories n'azookya, n'ayokya buli kimu, n'abantu n'agenda ngatta ku byalo ng'ayagala bakyawa amagye g'obote oba gavumenti zonna ezaaliko mu biseera ebyo yabikola. Naye kati saawa nakugamba nti ate bibi nnyo mwagala kwokya ggwanga. Kale bwe tugenda mu ggwanga erya Tanzania, Samia Suluhu ono nga yalangirirwa dda ku buwanguzi nga yawangule ku bitundu 97 n'obutundu 66 okusinziira ku kulangira kwe balangirira. Anno oyinza okugamba nti ali mu kattu
naye nga bwe nkugambye nti international community ne bweyogera era ebaako weebikomyawo tewabaawo nnyo kyawo nti gwe munnansi kitegeeza nti persistence eri ku ggwe, persistence eba eri ku ggwe. Kati suluhu ono oyinza okugamba nti oba kale waali ensi emutunuulidde, naye ebiseera ebisinga obungi nti kasita omuntu agenda mu buyinza aba afuuse kaggwa ensonyi nti aba takyabiraba ebyo. Kati obutambi obwafulumye CNN munnamawulire wa Kenya ku mukutu gwe kwenabulabye ogwa TikTok, YouTube, in fact YouTube, nga alaga akolera CNN munnamawulire wa Kenya, munnakenya akolera munnamawulire wa CNN nga munnansi wa Kenya, ono nga yabadde alaga engeri abantu gye baakubwa amasasi mu kwekalakaasa nimukubadde nga gavumenti ya Tanzania ebyewakana nti ebintu nga bino kwegamba bibasuubira oba era bonna bano badikiteta bitwogerako nti abagezaako kubeera nga beekalakaasa bagezaako kuba nti babakolako mu ngeri efaanaganako bwetyo, bagezaako kuteekawo embeera ey'obukambwe kwegamba mu ngeri y'okutiisatiisa, okuteekawo intimidation nti abantu batiire ddala kwegamba nti n'abo abayinza okugezaako in future okwekalakaasa babeere nga bate bagamba ekyatuuka ku bali nga bwe walaba wano mu 2020 ennaku z'omwezi 18 ne 19 Novemba mu kampeyini ze twalimu nga tugenda mu kalulu ka 2021 bwe baateeka okwekalakaasa okweyimpatiira ne batta abantu nga buli mulambo gwe bakuba oba gugwa gwe balonda buli Tanzania ne bwekityo bwe kyali era nga mass graves weziri gye baaziika abantu e Dar es Salaam ekirindi gye baaziika abantu. Kati akakodi ako bw'okatunuulira ate keeno era ensonga kinakugamba nti General Museveni bw'atyo yakwata akatabo ke n'akabwako ne Samia era amagye ga UPDF ne gagenda e Tanzania era nsuubira okuba nga gaalimu mu mulimu ogwo nnyo. Kale nga sina kubeera nga neeyongerayo, sooka munnange omanye nti aba Hillside View Apartments gye bali ejjanyi wali ku Church Entebbe Road, bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo wooyitira n'obuuza ejjanyi ku Church we bali Hillside View Apartments ezitemagana ng'omuntu zino zirimu buli kimu ate nga ne transport wabwerire naddala ng'ova ku airport transport bajja kukunona bakutwale ku Hillside View Apartments ate nga amasanyalaze weegali bulungi nnyo kubanga ekizibu kya Uganda amasanyalaze amazzi tegavaako okukusa n'okubeera nti ne wifi weeri aba Hillside View Apartments. Aba Maintenance Palace balina solar system zonna mu capacity yonna gigamba obusobozi bwo wonna gy'oyagala yasikisa mataala gokka, oyagala oteekako TV oba oyagala oteekako fridge na byonna oloadinga erumu byonna babirina. So nga ate era ebintu osobola obijjirala ku masanyalaze, osobola okubeera ne water heaters mu binaabiro nga zikozesa solar, CCTV cameras zikozesa solar, security lights zikozesa solar, water pump kubanga abantu kati baasima enzizi ewaka n'abo abalimi eyo mu byalo water pumps kati byonna byenjogedde kitegeeza nti osobola okubeera n'amasanyalaze mu kyalo gwe ne bw'obeera eyo nga wazimba mu kibira osobola okubeera n'amasanyalaze. Aba Maintenance Palace beekwate balina ttiimu ey'abakugu esobola obinstallinga wala n'ebyamazzi byonna babirina era basobola okubinstallinga mu nnyumba yo. Omulimu ogw'okuteeka ebyamazzi mu nnyumba togubamma. Kakati munnange tweyongerayo tusoose kuyitirako Tanzania kubanga nakugamba nti ensi nze ngiraba ng'ekyalo ekimu naye nga teweerabira protest vote kikulu nnyo. Mami Kevin yatera okungamba nti protest vote kintu kyekikiina okusomesebwa abantu tebali kalulu kalina kufa nti gwe tiikinga tesukka kabokisi n'ekinkumu wookiteeka tekisukka kabokisi towandika kigambo kyonna ku ballot paper gwe kasola bakabonero manvuuli ekifaananyi ky'omuntu omulabye akabonero manvuuli kuba manvuuli kyekintu kiteefaananiza kintu kirala kyonna mpozi oba akatiko kayinza okwefaananyirizamu manvuuli naye tewaliwo aleese katiko ku guno omulundi. Kale munnange manvuuli era kkala zaazo zibaako nga bw'ogiraba eya nope bwefaanana. Munnange protest vote gye tulaga twagala tuve mu kalulu wali bulungi nnyo ensonga nkikugambye nti bino byawukanamuko ku bya Tanzania kubanga bo bali baagaana okulonda ebyaddala kati abantu abaalonda beebeera ndowooza abaali abasamia nga bw'okimanyi nti bo abantu mu nsi yonna wabaawo bo bali nga tebalaba bikyamu bigenda mu maaso era nga bagamba ngaera ne Uganda bwe biri nti gwe gy'osanga omuntu ng'abizoninga naye ng'abizoninga by'abizoninga
ojja n'olaba abantu ba bloggers nga bali ku mutimbagano Calvin Kayanja n'abalala kugamba niweebuuza bano babali ku ki oba bano obuvubuka bwe basaze kyenkana ki obutasobola kulaba bintu nga bino kale kwegamba ensi munnange bwetyo naye nga bwe nkutegeezezza nti akatambi akafulumye kamaze okubeera nga katutegeeza omuwendo gw'abantu ogwattibwa mu kwekalakaasa e Tanzania era nti nga mulimu omukyalo w'olubuto yakubwa essasi mu mugongo akatambi ako munnange kayongedde okubeera nga katulaga munnakkinya mwerabidde erinnya wali badde ogenda ku mutimbagano n'onoonya erinnya lye. Pulezidenti wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ali under intense scrutiny oluvannyuma lw'okubeera nti akatambi kano kafulumye akamazeeko abantu ebyewungula ne kalaga munnange engeri obukambwe gye bwayolesebwa ku bantu mu mwezi ogwo ogw'okulonda kati akatambi kano kalaga nga bakuba abantu amasasi era waliwo omukyala gwe bakuba essasi ali olubuto era nga kigambibwa kuba nti ono mu kumunoonyerezaako ye yali kwegamba alabirira famire nga ye maama ye taata yali agezaako kudduka okuva mu bantu abeekalakaasa jjukira okwekalakaasa kutandise amasasi gavuga abantu oba basangiddwa balina be bakola oba agenze kunona mmere oba agenze gula kintu ku dduuka kati adduka bamukuba essasi mu ngeri efaanaganako bwetyo ate mu mugongo kati awo ne kiraga nti waaliwo enkola eya shoot to kill e Tanzania waliwo enkola eya shoot to kill kakati munnange jjukira nti bino byatandika oluvannyuma lw'okulonda okw'emirundi 13 kugamba guno mundu gubadde gwa 13 kasookedde nga balonda bakawunda emirundi 13 e Tanzania era nga Oktoba nga 29 muganda wange okulonda ne kulabika kwalimu okubba okw'amaanyi oluvannyuma lw'okubeera nti ate n'abo abaali bavuganya ku ludda oluvuganya baali abamu babasibye babaganya abalala baba disqualifying kakati nti ekibiina oba ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya okukosa civil society groups bano nga bagamba nti poliisi eno yagezaako nnyo okubeera ng'ekozesa obusungu obw'amaanyi eri abaali beekalakaasa bakozesa excessive force ne batta enkumi n'enkumi z'abantu ne batta ebikumi n'ebikumi bagamba okusinziira mu ku ludda oluvuganya bagamba nti abaafa bali eyo mu 2,000 bali basooka tugamba 7 naye nti bali eyo mu 2,000 kati gavumenti bino byonna ebyegaana era nga yeegaana okuba nti yalinnyira eddembe ly'obuntu manyi kati enkola eyo ey'okutta nga bwe mukiliininga jjukira yali wano e Uganda tukimanyi bulungi nyo ey'okutta nga bwe bajjawo emirambo kati bano battanga ng'emirambo bwe bagisomba bwe bagitwala era munnange kino ne kiraga nti kyali kitambula bulungi nnyo nga bwe bakibala kuba gavumenti yeegamba nti ba external actors nti ba foreigners be baali babitaddemu be baali babiwumimu mutwe kakati okusinziira ku investigative team ya CNN nga ekwataganye wamu ne ba eyewitnesses abaali balina obutambi obwo bwonna videos bwe batambuza jjukira nti kakati abantu kamera babiri abazitaddeko nti baalaga ba officials nga bakuba amasasi jjukira nti bino byaliwo ko wane Uganda mujjukire nga okwekalakaasa okwo kwe baategeka obutegesi nze kwensuubira okuba kwe baategeka obutegesi nga baagala okuteekawo embeera okutiisa abantu kati obutambi obwo BBC yabukwata wano Uganda era neebulaga nga bakuba abantu amasasi emmotoka ya patrol za poliisi ziyitamu bwe zikuba amasasi kiwalazima naye nga bo baali beegaana kakati satellite images ebifaananyi okuva ku satellite okukosa ne forensic evidence bano nga byonna biraga nti waaliwo entaana mwe baziika abantu ekirindi okulinaana Kondo Cemetery limbo ey'Ekondo mu mambuka ga Dar es Salaam kakati nti n'amalwaliro nago gennyini nga gaalimu kwegamba emirambo gyasukka obungi era ne baddokita nga bakakasa nti munnange emirambo gitususse obungi waliwo n'omukyalo omu eyalaba emirambo egyo n'asobola okwidentifyinga nti ono ye brother wange nga alabye obutambi
naye nga tamanyikiddwako mayitire oba gye baateeka omulambo ogwo. Kakati entaana zino gye ziri Ekkondo, entaana gye baasima ekirindi ne baziika mass grave cemetery eyo. Kakati munnange satellite yo byonna ebiraba, era kansuubire nti nga bwe kiri nti ensi yonna eba ekitunuulidde nti basobola okukaka Tanzania, kubanga era bwe baba bagenza ogiziikulayo satellite eba ebalaba, basobola okukaka Tanzania katuziikule tulabe ekiri awo. Bwe baba tebasobodde kiba kitegeeza nakyo kitegeeza kirala. Eyo ensonga lwaki natandise kugamba nti international community nayo nti oba UN ne bweyogera juzi nga bamaze okubeera nga balangirira Samia ewaabwe, UN yagana okumakinolejinga. Naye bano bakimanyi bulungi nnyo bannakyemalira nti ebyo tebibalya. Kati gwe munnansi nga bw'olaba bekyali e Sudan oba oli awo gwalina okubeera ng'olemerako nti kasita opondooka bo kye babeera basinga okubeera nga baagala. Kakati bwenange okufa kw'omukyalo ono Katambi gwe baakubye essasi mu mugongo, abantu baakirabidde ddala, era international community n'ekivumirira nnyo, ebibiina ebirwanira eddembe ly'obuntu ne bikonda eminga. Kale n'okubeera nti ate baagaana amawulire okubeera nga gakwatibwa ba media coverage bagirestrictinga nnyo, ne bashuttinga down internet, ne bagezaako okubeera nga bakola buli kimu, nga bakola ebikolobero ebyo nga tebaagala ensi ebeere ng'ebalaba. Jjukira wano mu kalulu tusuubira okuba nti internet egenda kuba teriiko, naye okusinziira munnange ku baana bagamba nti balina oba oliawo enkola endala nga bajja kusobola okubeerako ku internet. Kakati opposition nga benkugambye nti bo basuubira okuba nti abantu abasukka mu 700, naye mu katambi kano baatugamba nti nno baliyo mu 2000 abantu abattibwa. Ate nga baali bavubuka n'abakyala. Kale baakosebwa nnyo, naye bino byonna President Suluhu ye nga agezaako okubeera nga abyegaana, era nga alaga nti ekiriwo akyejjusa ekyaliwo abantu okwekalakaasa, era n'ayagala mbu ateekewo kati ataddewo mbu komiti eyiye okusobola okunoonyeza ku human rights violations ebyaliwo babinoonyerezeeko, ye ataddewo. Kale ba observers bo bagamba nti byonna bino accountability oba ani avunaanyizibwa ku kino birabika nti tetumanyi nnyo nti wanaabawo ekikolebwa, kuba ne Uganda bwe bityo newala yonna yonna. Kale munnange gwe munnansi olina okuba nga ofaayo nnyo. Kale Samia agezezzaako okubeera nga ataana ddala abo abaakwatibwa, ndowooza agezaako okubeera nga azibiikiriza ekituli, taagala kumukonda eminganyo. Kati mbu yabatadde abo bonna abaakwatibwa olw'okwekalakaasa. Naye jjukira nti mu biseera biri waliwo, mu biseera ebyo nga yakalayira awo, waliwo omukyala w'omuwala eyalabika mu Katambi nga azinira ku kavidiyo akamu aka audio nga bwe banaakola. Kati nga olaba kana aka Museveni ke baamukwata, ab'emikono buli mutyayo, ab'emikono Museveni sijja kweguya ako okitegeera. Kati osinga oli akakolamu oluyimba ne bamixingiramu, kati oli omuwala yali akazinirako, bwe baamukwata ne bamusalira emyaka miyitirivu nnyo egy'okumusiba. Kati situmanyi oba n'oyo naye baamusonyiyiddemu, naye kati olw'okuba nti kati ensi yonna emaze okubeera ng'ekitegeera nti bano batta abantu bangi nnyo, ndowooza y'ensonga lwaki bagezezzaako nnyo okuba nti bagezako kubikkirira okulaga olwa Museveni wano kati bwatandise okubeera mbu ataba political prisoners, kumbe alina ekigendereddwa ekyokuba nti akulyetinga space ataasibe bano bagenda okukwata mu kalulu. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo, naye kwegamba bwe tutunuulira Africa okutwaliza wamu nti bannakyemalira balabika ndowooza bakimanyi bulungi nnyo nti tewali kiyinza kubakolwako singa balemera mu buyinza. Ate era teweerabira nti Western powers era ziba zibawagira. Tujja genda okwesanga nti omukulembeze omu aba atawagirwa, katugeze oba America, ate Russia oba Bungereza oba France, yebeemuwagira. Kati yensonga lwaki kiraba nti obwo buzibu wano mu Africa tubufunye nnyo. Kakati bano
tuyinza okubeera nga tugenda tubatunuulira abazze nga bajja balemerako tanga n'eggwanga erya Gabon atandike ne Tanzania kubanga gye tuvaako gye twakavaako tugigirewo ddala wano mu ddiiro Samia Suluhu Hassan myaka 65 yeerangirira juzi ku bululu ku percentage ya 9.76 nti awangudde akalulu era bw'atyo ne yeeremeza mu buyinza wano e Rwanda Paul Kagame naye kennyini mu 2024 nnaku z'omwezi wa 15 Julayi baakuba akalulu nti yawangulira ku bitundu 9.15 ku buli 10. Oyo mwe yakasinga okwerangirira nti awangulire ku bitundu bya waggulu nnyo. Kakati munnange n'abalala weebali era nga e Gabon wano tulaba nga waliwo n'ayitibwa bamuyita November wa myaka 5 Prince Oligui yawangula ku bitundu 9.85 ennaku z'omwezi nga 10 April 2025 baasuula akalulu saidi zeeyo ebitolyo gine ono Teodoro Obiang Nguema ono Teodoro nange ono Mbasongo baye Mbasogo myaka 83 ebitundu 94 n'obutundu 9 ku buli 10. Djibouti 221 kwakati abeekotero gine bakakuba 222. Djibouti 221 Ismail Omar Gule myaka 77 yawangu bamulangira ku bitundu 9.7 n'obutundu 5.5. Ndowooza olaba nti bonna balinga abatuula ne boogera kuba si bangi nnyo beemanye nti ffe twajja kulemera mu buyinza baka babeera boogera tutandike kwerangirira ku bitundu bya waggulu nnyo nti kati abantu bongedde okubeera nga batwagala. Egypt Field Marshal wa myaka 7 Fadil Fattah al-Sisi 2023 onaku z'omwezi nga 10 baasuula akalulu yali bamulangira ku bitundu 89 n'obutundu 6 ku buli 10. Ivory Coast Cote d'Ivoire waliwo gyebayita Alassane Ouattara myaka 82 2025 November 2025 ennaku z'omwezi nga 25 ono munnange bamulangirira nti awangudde akalulu bakakuba 2025 November ennaku z'omwezi 25 bamulangira ku bitundu 89 n'obutundu 7.7. Tunisia Kais Saied wa myaka 67 bamulangira ku bitundu 9 n'obutundu 7 bakakuba 2024 Oktoba nga 6. Algeria Abdul Majid Tebboune ennaku z'omwezi nga 7 September 2024 ono ali ku myaka 79 batugamba nti yewangule ku bitundu 9 n'obutundu 6.5 ukiraba ndowooza. Kakati General Museveni batugamba nti bagenda kumulangira ku bitundu 8 bwe batugamba katulinde tulabe nti ku bitundu 8 ko bagenda okubeera nga bamulanga nti mu kaseera nga abantu bamukooyedde ddala bano baagala tulaga nti ate wagenda okusinga okuwangula akalulumbu bwe batugamba. Kale munnange yebadde emboozi yaffe naye nga ekikulu kya byonna nti gwe munnansi kikulu nnyo okubeera nga oba oli otosasabala nabawulira ensi ani kale international community ekimanye nti oba oli awo nti ensi yonna muleme kufa kimugonyo bano kye babeera bajjako internet buli kaseera naye gwe munnansi persistence yo kikulu nnyo okulemerako kikulu kuba bano babeera baagala mu mpondooke akakodyo ti bwe tunaabagiramuko bwe tuti nga bapondooka te banaasobola okubeera nga batambuza okwekalakaasa okumala ennaku. Bwe twogera ku kwekalakaasa tetwogera ku kwokya ggwanga tetwogera ku kwekalakaasa bagamba nti bookya ebipiira bakola batya abantu kuyimuka ne bagamba nedda katugize beeyiye ku nguudo nga tiwali kiboonoona nti nedda temujja kutubba. Ekyo kye bayita okuyimuka ate nga kiri mu mateeka oba tumenya mateeka. Tewali muntu gwe bagenda gamba nti agenda yokya eggwanga nga General Museveni bwe yayokya eggwanga myaka 5 kuva 1981 mpaka 1986 ng'ali ku bannansatta nawalazi wala akatambi ka Namyalo ng'ali eyo ku ntaana z'Eruweero
ng'ali mu kuduula akasukamu omutwalo gwa ssente ne ssente bagenda basuula mu nga gino Museveni amutumye genda ologe genda yooko naye ebintu bitabuse. Weebuuza nti oyo omukazi yajja atya okubeera nga ye mobilizer wa NRM awemula bw'ati akola ebyo. Kumbe alina emirimu mingi Buganda wange n'egy'obulugumu egiri. Kati munnange awo we tuli ffe nga bannansi tetulina kye twagaliza ggwanga kibi nti oba eggwanga tulyoki oba tukole tutya, wabula twagala akalulu akali free and fair. Byabaka Macha alina okukola alina okulangirira akalulu kali free and fair kireetere bannansi obutayimuka kubeera nga bagamba nedda bye tulabye si byebyo. Ye ate lwaki omuntu oba weesiba ku banno? Si lwaki mwesiba ku Bannayuganda nemutwesibako? Lwaki? Lwaki ani yabaga nti mmwe abalina okubeera nga mufuga eggwanga lino? Kubanga era sitiru liri bava mu ngalo. Kakati ekyo munnange kyebyo njagadde nkuyisizeemukko ku bintu ebyo otegeere nti General Museveni tali yekka era n'abo bonna benkumenyedde balabika batuula ne batiisa nti akati gwasigadde kakati Samia tukikukoledde temwerabira. Majjukira nti waliwo mu biseera biri by'abakomboozi abajja wano e Uganda. Kiyinza otutuuka ne musanga nga abali wano e Uganda bulijjo mulaba abasirikale nga baddugavu nnyo temubategeera mubuuza bavaawa. Oyinza okwesanga nga n'abamu bayinza okuva e Tanzania ne bajja wano, n'aba ne bava e Sudan ne bajja wano, ne bava e Kenya ne bajja wano, kubanga ne Uganda nayo esapulayingayo mu biseera ng'ebyo eby'obululwa ddala. Sigenda kusukka nnyo wano tusinkane mu mboozi zaffe ezidda kukwata ku Uganda At Large nga bulijjo akoomi.